Nabbanja no talina kyabayambye. Kitegeeza kuna abantu tebagenda kuddamu mulonda. Nabbanja talina kaluluna yakalondeza baana basomero teri ayinza mulonda. Bajje baana mu masomero. Bannaye ndowooza mubiwulira tuli bunyolo eno woyima. Yaganya abantu okugira kino kiraga kibano abantu wano omukulembeze wanta wano. Kimulaga ki? Abadde kibala ekyo kimulaga ki? Enkyaka agenda kubeera maanyi. Abantu beesunze Uganda empya. Abantu bakoye ekimba mataka. Abantu bakoye embuzi. Abantu bakoye palamenti y'ekyankwanzi. Abantu palamenti eririyo. Abantu bakoye y'amateeka. Abantu babesi baba balina omusango babasalira omusango kyo negumanye. Omusirayiri n'agenda mwamaka erina omuwala. Oyo enfuga eyo enfuga eyo mwebale nnyo mwebale dda message eyo Nabbanja egenda mutuukako message eyo. Yagigula si yaabwe. Sambu buli kimu kwebasalira wakyo obudde bwabwe buweddeko. Bannaye abo Nabbanja babadde ayita abalonzi be. Tuliho yima wano eno bebo Nabbanja bayita abalonzi be. Mbeera bweto bweri nga president w'ekibiina kya NUP akyatalaga Bunyoro region era ng'olunaku lwaleero ali kakumiro n'ekikuube mpolampola bwe betyo. Abantu si basanyufu. Jjukira omukyala Robinah Nabbanja njogera prime minister w'eggwanga Uganda ava side zeeyo. In fact ava kakumiro mu Kikuube district naye nga abantu beehoyima bo bawanda muliro bagamba nti talina kyabakoledde era batuuse n'okugamba nti talina mugaso. Naye ekyebuuzibwa abantu bawulidde meseji ya Nabbanja gye yabagambye nti munnange Bunyoro region temweyibaala temuvaayo musigale mayumba gammwe. Candidate ayo omu yekka mwina okuvaayo mubuzeeko nti President Yoweri Kaguta Museveni bamugamba osaaga nti munnange tojja kubanga otutegeerera nga oli mu gavumenti ate otutegeerere ne maka gaffe. Era abantu bwe batyo ne bavaayo bunambiro bagende beerabire ku mwagalwa waabwe. Naye olunaku olwaleero era babadde bagenda bwe batyo poliisi neebasalako ng'eyagala okuba nga ate eblockinga oba ebalemesa abantu ne babagamba nti musaaga fe obukodyo buno bwonna twakola ki twabubuuka dda ne babalaga nti agiwaguza lwampaka olwaleero poliisi bigisuseeko babatunuulidde butunuulizi babadde bagezaako balemesa kuyitawo. Bweri ate bwebatuusaawo ne basanga abantu nga nonno bali ku makubo balindiridde yadde nga babagambye nti tebavaayo basigale waka bakoze empuutu ojemero tya prime minister bakoze empuutu ne bakulaga nti bavaayo ate ne bagenda ku luguudo nno olwo nno babadde bakyagenda ne bagenda ku nguudo at least basobole okubanga babuubira kwoyo omwagalwa waabwe. Twatandika kakumiro ababantu Nabbanja ne basibire ku muhanda twalika mu constituency ya Nabbanja Nabbanja noza kuhurra abantu b'abantu Nabbanja basibire ku muhanda mwebale abajoro bakajwaha ababantu Nabbanja ne basibire ku muhanda. Yes, we are with Honorable MP
niyo kujya kutubonaho Nabbanja kubiyabiha abantu wowe ngenda kumutwara fumbe ngenda kumutwara Nabbanja kubiyabiha myaka myinshi cyane cyane kutukorera no kureta no kutekanisa no kutabantu mu bihome nawe nakiri bangu yatebekanisa bo kumutwara tukajya no rwego no barantwale ni twe twabakomera no kutureyo kandi nakwesire mu yesiro abo kwandurende kwiruka tupe na mwarachembanira ubushe nabakomera ibo kandi ko rino kareba twe ndagamba byakasiyo bihome cyo kar haba ya beyi no koti akaka koti abana bakabisibaga amateko cyo kajya we isire batakija gukora ki kwakira president bigambe byo kadurota akabana bagandira ngo bajyane beshweke bonka abantu bakamwakira kandi basubira kweshekera abantu n'ababanja abantu naboro sonka woite oyoine byone byayibana ngo kubasa kwesheka bakamwakira bishakira amasine bazo kubira abantu bawo engineer turiyo muri kakumiro wa Nabbanja sembera bwetyo bweri nze wendi kubanga nkutuusa akamawulire gonna nga wegali nga wegatambula era waneno mu ggwanga Uganda kitambula kiri kiti munnange nga tukyali awo era nga tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mpola byonna nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako Eddie Kenzo ebyo ebyeyongedde okulanda
nga planning okubanga resigninga oba nga planning okubanga handingayo resignation later ye eri federation ate bamusitukiddemu ne bamugamba nti osaaga tetwagala kutuzanyirako twagala osooka okola accountability tosooka kulya ssente ate omala odduke si bigambo byange bibino omukulu wuno Eddie Kenzo, you cannot misappropriate government money and you think you're just going to run away with it. Government is government. Government jijemo okukyamukirira kwa bayimbi obendongo. Okay. Ekyokubiri nze kati akutegedde amangu nga psychologist mu industry. Kenzo tagenda kuliza yininga. Naye yataddewo embeera mbu wata odi etambule mu media era nga bwe kiri kati. Era tukyogereko. Message ba mafia be basobola gituusa ku president. Kenzo mbeera bamumye sente mzee yolaba Kenzo kati ayagala kuliza yininga. Kenzo byozanya babizanya zanya dda. Era togeza no gaali agenda kuliza yininga. Tikati Kenzo abadde akyayimbangawa. Kati federation president ke kali mwaka mukwatiridde. Gowulira Kenzo bamulanzeewa. Isoka kyabe na Kenzo wogenda okumugera mbu oyagala akuyimbira asaba $2.25 million. Yene timu yene babeta ne bajja ku mulyango ate ne bakujjako ne basolooza. Tichali promoter aliro kwa Mutegeka. Eri asembeyo kubanga mulemeddeka Mutegeka bali bamuyita DJ Masiko. Basembeyo kufuna butakanya kushoye semba buli. Ne Masiko. Era naita kya Mutegeka. Kati Kenzo kanga kango gena kuva pozi ngogena kusigala ngo. Wagenda resigning. Pozi ngogena kusigala ngo. Ngoli home boy wa mukyala okuba mutaddeko ekigere. Kabi balekere. Pozi ngasaze wali resigning asigalinga home boy wa mukyala we kuba mukyala we ye minister. Kibuga baji. Kati Kenzo talimba. However mbadde njagala omulabi waffe mutemeetemeremu. Kenza atuuka ati awo webiva. Olutalo lunene luli politiko nnyo. Gwatulaba Kenza afuuka ati w'amaanyi. Kenzo yali muyimbi mulungi era nga w'amaanyi. Naye ngamba kati no side ya kuyingira state house politics. Yeah. Kenzo jjukira bw'akaaba mu lockdown nti Uganda government where are you? Omuntu yamuyamba yali Mama Kadaaga. Era bwamala okuvayo ne afunayo ko kasente n'asusulwa ne sente. Ze yali yayimbira mu kaluka 2 oba 11 stamina ne bamuwa n'emmotoka. Land Cruiser gye mulaba eriko sita. Kati Kenzo nga bamwebaza ati bamuyamba nge yakaba mako Uganda government we lockdown bamusibirayo ko mu bijjukira. Ivory Coast. Kati Kenzo bwadda wano abeera nnyo affiliated ku government. Bamubalira omuzannyo. Kwata bayimbi banno bakuŋŋaanye. Nfuna bulungi. Hulira bamala okuŋŋaanya abayimbi abo. Bali abasajja abali mu government besijja kwatula mannya. Kye baali basinga okwetaaga beetaaga artists with numbers. Nfuna bulungi. Aina abantu. Kenzo kati njala era mulabule. Kenzo katacha ina value jagata ku government ye nale mu lwalero lwensonga. Kati federation ya Eddie Kenzo yafuukanga wuma. Ifaki kati ne wuma egisinga. Yeah. Kwa Kenzo interest ya government yali nti we need those superstars. Iranga tweyongerayo mpola olaba mwana muwala oyo ali mu kifaananyi essawa ya kakatu wenjogerera ezembuyaga ezikunta oyo mwana muwala amanya ge amanyiddwa nga Namirembe Angela Maria essawa ya kakatu wenjogerera yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Omukyala oyo oba omwana muwala oyo twamulabako nti abadde yeegwaniza kya woman councillor Kampala district naye ebintu ebitambudde bulungi. Kigambibwa nti abadde atambulira ku bodaboda olunaku olwaleero ku makya ga leero nafuna akabenje era bw'atyo nava mu bulamu bw'ensi eno. Oyo munamateeka omutendeke naye nga amawulire ge tufuna geego tasobodde kubanga asimatuka. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano ate era tweyongera okuba nga tusabira omugenzi Mukama amuwe eky'omulembe. Eyo tuvuddeyo ate kimanyi nti bana NRM munange balina ssente za kuduubuda bali bamansa ssente mwanatu kyeva olaba nga abavuka bavaayo ne bagamba nti nze eno njambadde kumponya mpewo twogera ku t-shirt bali bagaba ssente era oyimirira buyimizi ne bakuwa kitwalo ani atayagala ekitwalo kya bwereere bantu bange baabano oluusi twogera ne bagamba tusala omugambo naye nga byo bituufu. Oyo ni Deputy RDC Oweiganga w'ekitiibwa Girigwa Hakimu era nga ni Director wa KHT Hotel
alikubanga agabira ku bantu be sente okuva owa Kironda Faruku owa Haji Kironda Faruku era eyo ni NRM ne jemuulira buli lunaku eyo ni NRM owekitibwa Kiregwa Hakimu alikugabira abantu esente edda NRM okubanga bawagira NRM bulungi no era n'ekibiina ekirina esente edda NRM so owekitibwa RDC noyo the deputy RDC of Iganga wamu n'owekitibwa Waiswa Michael owekitibwa Waiswa Michael the chairperson wa NRM oyo ni chairperson wa NRM owekitibwa Waiswa Michael era nga n'abakoze enteekateeka eno ey'okubanga bagabira ku bantu esente oluvannyuma olw'okubanga bali kweteekerateekera akalulu okufefeta akalulu ka President Museveni wano mu Busoga. Nti byakusaaga olabye omwami ayimiridde kitwalo ne bagambako nti waliwo omwami yagamba luli nga bali mu primaries NRM n'agamba nti abanoonya obululumu omukampeininga mukampeininge tinze tagenda ku polling station n'obukadde busatu buli polling station anyimirira ku mugongo nga bamucwanga eky'etaano nga lwaki siwangula era wekyali 15 omuntu agamba nti kangende n'etaano ezo ndaba omulala tagenda gwe ekiri mu Uganda byebyo ebitambula naye ffe tubaawo kubanga tukola ki nga tubatuusaako awo tuvuddewo tugendeko ku mawulire ag'enjawulo ono alina kyatugamba ebikwata Kataleya and Kando biki ebigenda mu maaso ku abaana abo ab'obuwala era nga bayimbi b'eggwanga. Mu mawulire ge tulinawo baganda bange ebyembi bisekerwa obadde okimanyi nti nno Gael Willy ne Kataleya and Kando bakola akayimba kaabwe mwonna nga mukamanyi mpulira ngenderera masannyalaze goga nkuuma mukimanyi nti akayimba ako bakajjayo ku YouTube. Waliwo omukyala ali eyo mu Bulaaya yagamba nti akayimba yakawa rights zaako. Can you imagine akayimba ze najja ono nga akayimba bakakata naye mbagamba egenda kubeera hit song. Akayimba kali kakubye 1 million views ku YouTube. Can you imagine? Omwana na reporting ankulaga emitima emibi bannayuganda gye mulina. Omwana n'agamba kana akayimba akange simanga twakola tutya gwa akayimba okyakalabayo okyalaba akola mu challenge mu kayimba ako. Lwazunga akayimba bakajjayo ku YouTube copyright. Wano ku TikTok nga kalina challenges zotamanyi muwendo. Negwa akayimba ka munno kali simanyi bambi bakatali andikando bali kuki simanyi Gayera ali kuki simanyi Willa Story ali kuki kubanga akayimba kali ka Willa Story ne Katalia ne Kando Gayero ye manager. Osegere. So abaana bano bateeka mu kyamanyi kubanga ba producing music. Negwe no wesiba kayimba ka munno no kakuba strike. So ye mukulu chicken abawo kubanga alutuwa era nga alutuusaako nga wenkugambye nti tubeera n'amawulire mangi nnyo nga gava mu buli nsonda era tubaawo kubanga kitukakatako okubanga gonna tugakuwanga we gali tukyali awo ate ne zireeta ono ng'atabukidde David Musiri. Jjukira David Musiri be bamu bannakibiina kya NUP abaali baagadde ekaadi ye Makindye West, but unfortunately teyafuna ekaadi eyo ne bagiwa omukyala Zahara Luyirika naye nga bonna abaali beegwanyiza tebaafuna. Tafubi, David Musiri, Alan Sewanyana oyo incumbent teyafuna. Kakati Alan Sewanyana n'alayingirira nga wakomawo independent ne David Musiri naye munnange bw'atyo kakati ono alina obubaka bwe. David Musiri Boji Musiri njagala ojje wano kubanga Musiri nkumanyi era nzomu kubakwaniriza mu people power era nzijukira wajjira waliwo omuwala bamuyita Namirembe Angela yajja naawe wali ononya card by then yayite nafukana card emakerera awo nga bagaa kufuna kifo mu people power obere guild president emakerere ne bawa Kateregga Julius igwe nojja independent era ne weesimbawo. Nkulabye ng'olumba abakulembeze baffe mu kibiina okuli Secretary General Oweekitiibwa David Lewis Rubongoya n'obukulembeze bw'ekibiina. Musiri yakugamba ebigambo bino gw'okusinkana Mathias Mpuuga ku Popopo n'akabinja kammwe bannayuganda si tebalina bbiwa budde era tebajja bbiwa budde. David Musiri obutafuna card e Makindye West
gwe n'ogamba nti ojja independent ovudde mu kibiina bulemu wa ddembe okukola kyakoze wabula ffe missoni yaffe yakujjako Yoweri Kaguta Museveni ogenda ng'okukuluma ku nguudo za Yerusaalemu sirowooza gwe obutafuna abo kaadi ne Macheta amaze emyaka 5 mu kkomera ani asinga obulumi ba Akirewo Kivumbi Edi Mutwe Gaddafi n'abalala bali mu kkomera abapoocha nga tulina ne bannaffe obooli awo gwe tebaali mikwano gyo balita Nabukenya bali mu ntaana Franka Senteza bali mu ntaana wabula gwe n'olaga nti gwe oyina ekigendererwa ekinene ekisingaawo muto wange nja kugamba ebigambo bino gwe ensi okutegeera lwa people power era olw'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Sentamu era toyina kinene nnyo ky'omanyi ku bikwatagana ne NUP ne people power okulowooza nti wali ku NEC era n'olaga ensi ng'ogenda weetona amaganzi nti omanyi bingi toyina ky'omanyi muto wange sandyagadde genda ku nsonga ezimu naawe z'omanyi lwaki ku NEC wavaako ebyo sijja bigenamu muto wange n'ekyenkusaba mu mbeera eno yennyini obadde muvubuka muto ebyo ne Stella Nyanzi obimanyi sandyagadde okulowoozesa abantu nti oyinza okuba amanyi olwa bavubuka wa smart wires olw'omukwano gwange smart wire abeereyo goli smart wire omu yannyumiza kyokka no n'amasannyalaze gagenze ne banaye musiri ekyo kiraga ki nti oli mu kizikiza era Katonda agambye abo baleke abo tebasobola kulumba NUP tebasobola kulumba His Excellency Kyagulanyi oba people power Katonda alina ensonga lwaki aggyeeko amasannyalaze n'agamba oyo musiri finito yasinkanye empuuga bonna abo finito Never dog kamuleke finito kubanze Katonda anjolekera ajjeko ekitangala nagamba katongole oyo gwo obudde talina budde people power tuli ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kwera nja kubanga nga kutuusa koona woli wona wasinzidde sigala naffe tova